Kaye ojja kubona abona. Ate ye Mirundi gy'ofuuwa Canada. Gye emimwa gyonna middugavu. Gwe tuli emimwa gya Kaye gyonna middugavu. Mirundi Kaye ofuuwa nnyo Mirundi. Mirundi. Omutuufu wake Mirundi n'oba. Ne gwe Kaye buli omu ayagala kulaba ng'asiraanye. Mukitegera wamma. Olunaku lumu twali wa Kaye nga tweba Kantambi. Kaye takubye Bambi kati Bambi omwana Ntambi is very intelligent. Frank Atambi olwajja Kaye yayingirirawo essabo. Kaye atya abagezi. When you reason Kaye agenderawo mu ssabo. Ntambi yagwako eddalu wano nga Kaye yamuloga. Recently wano we bamuleeta ne kasuku live. Ntambi yankubira ngamba Junior. Nagenze omusawo bangambye gwe ne Kaye mwandoga. Ne mga Ntambi kituufu. Twamulogera na Masaka. Era Kaye oyo yantwala kwaba abasawo. Kati omuyimbi Gravity yamponinze. Nagamba nti agenda kunzita. Era agenda kunkuba. Gravity bwe yaŋŋambye. Gravity olunaku lw'ejjo yannombye naŋŋamba nti agenda kunzita. Naŋŋamba nti agenda kunkuba. Kitegeera n'ayagala ateekewo embeera. Bukyanga ntandika kukola program. Ebbanga lyemaze ku social media emyaka 5. Tewali muyimbi yali aŋŋambyeko nti asobola okunnumba oba okunzita. Gravity yabadde seba ayagala na kunkuba gw'olaba oyo. Yabadde ayina bakanyama babiri abambadde essaati okuliko Uber security. Bwe yantaddeeko embeera ng'omuntu ayagala ennyo emirembe, natambudde ne muviira Gravity. Nenvuga emmotoka yange nenvaawo. Era leero nsiibye leero we bwakedde ku makya. Omuyimbi yabadde ampise White Benda yankubidde essimu na neetondera. Leero we bukedde ku makya nenvuga emmotoka yange nenyenda ku kitebe kya poliisi e Naggulu. Nenyenda e Naggulu nembaako ba senior police officer bensisinkanye. Nemmala nenyenda ku CPS gye bansindise nenzigulawo omusango ku Gravity. Nziguddewo omusango ku Gravity oba mmwe gwe muyita Waboyu. Oluvannyuma lw'okujja nantiisatiisa n'okunnumba naŋŋamba agenda kunzita. Agenda kunsindikira abavubuka be mbu bankube. Nziguddewo omusango ku Gravity.